18 ogw'omunaana omwaka oguwedde twali wano mu kivulu ekyefaananyirizaako bwe kiti naye ng'ekigendererwa kyakyo kyali kirala, nga ekivulu ekyo twali tukikoze nga tudduukirira munnaffe Livingstone Kasozi nga amaze okulangirira nti mu bbanga eritali lyewala yakakasiza wakulekulira ensi, ne kibeera nga Mukama bwe yakiteekateeka era nga ffenna bwe twali tukisuubira. Kale nno ate mu bwennyamivu bw'ekitalo oba mu kibwatukira kye tutaalowoozaako, munnaffe omulala n'atubulako ekintu ekyatujja mu mbeera bangi nakati tukyajjukira, era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa. Oluyimba olwo bukyanga aluyiiya akubye ebivulu bingi tafunanga maanyi kulumalako, naye leero yabadde ankakasiza nti ajja kufuba alumaleko kitalo era lumulemye. Okufa kuluma naye Prince Jopo Kafero yalumwa okufa kwa bakama be Livingstone Kasozi eyatugendako nga 19 omwezi ogwokutaano 1997 ne Salongo Haman Semakula Basudde eyatugendako nga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997. Ababiri bano ekyabaawula zaali ennaku 21. Ntutwala akadde ne tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutumye Music Triangle okuva ku olwo yayulika nesigalako enkondo emu bumu, naye nga n'enkondo emu eyasigalawo yeebuuza oba bbanga kiri eneetwala nga ekyalabwako. Bwatyo Prince Jopo Kafero yagezaako okuyimba oluyimba edduma ly'embaga olwali lugezaako okubakungubagira, naye nga buli waluyimba lumulema okubanga alumalako. Bwe tutyo ne nga 21 Desemba 1997 ekivulo ekyategekebwa mu kisaawe galikoleka Nakivubo ekya amatendo gakulabako we baali bagasse matendo eya Lord Fred Sebata nekulabako eya Prince Jopo Kafero, era Paulo Kafero yalemwa okubeera nga amalako oluyimba edduma ly'embaga. Oluyimba olwo bukyanga aluyiiya akubye ebivulu bingi tafunanga maanyi kulumalako, naye leero yabadde ankakasiza nti ajja kufuba alumaleko kitalo era lumulemye. Kyobulaba nti abantu bano abayiiya baffe bano Fred Sebata ne Paulo Kafero bayiiya bamaanyi ddala, tenyimba ze bayiiya ne bannaabwe bali abagenzi Hamani Basudde ne Kasozi bali nabo bayimbi bamaanyi ddala. Tyoluyimba oluyiiya n'ekintu ekinnabaawo naye nga bulijjo abayimbi baba bannabbi. Basudde bwe yafa ne Kasozi nga walumbeza ya lujaawo. Bwe tutyo wano Prince Jopo Kafero yali ajjukira bakama be abaamugendako, era ajjukira nti omwaka gw'emabega 1996 nga 18 ogw'omunaana era baali babaddaawo Nakivubo nga bagezaako okunoonyeza Livingstone Kasozi obuyambi nga bayita mu kivulu ekya Muno Mukabi, era ekivulu kino nakyo kyategekebwa aba Pride Productions International. Kyewuunyisa, tokitya, teweesooza, buyinza okukyenkya ne bakugamba nti abaaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo tumusigaza ku ntambi. Ensi bwetyo bwegende tukunguza, naye nga tulina okutwala akadde ne tulowooza ku bantu abo. Nze nabirowoozaako ne binnema endojja, era buli lwembamba lojja akaseera ako kannema okugumiikiriza. Mu kaseera kano nga tuli ne Fred Sebata nga tuzeemu okubalaga egimu ku myoyo egyali gitandise okutukyuka nga tubalaga ebintu bye tuli mwe bye mulowooza ebirala ate nga ffe tuli kirala. Tutewo akadde tuwulire tutya, tukole tutya, tugambe tutya, tusome essaala ate okoze
Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale. Oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna, n'engatto. Tattoo Collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitowel, throw-ons, n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe egya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. Kale okwo kwe kwali okwogera kwa Prince Jopo Kafero nga ayogerako eri banne. Bantu bange bategeeza nti nga 18 omwezi guno tuli ku B-Easy Hotel and Bar wali Ensago. Ebyange mubimanyi bya Kadongo Kamu, tugenda kubeerawo n'endongo eya Kadongo Kamu. Tutandika misana ssaawa nga 8 okutuusa eyo mu kiro. Kale okuyingira kwa bwerere. Kale jangu onyumirwe ku ndongo. Bintu bino byenkola biteekebwa mu ssente aba B-Easy Hotel and Bar bali awo Ensago. Osobola ogenda n'obawagira ku Nakawuka Road. Twina Twinex International, St. Mike Educational Center, twina Amas Closet for Tops and More bali ku Ham Shopping Grounds code D252. Ne tubeera ne New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade. Kosa Tattoo Fashions, Tattoo Correction bali ku Ntinda Shopping Center, edduuka liri A09 emabega wa Housing Finance Bank. Kati gwe eyeetaaga bino ebya Kadongo Kamu osobola okunsanga wano e Kasubi ku basooka kwa Bla Stage. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nyimba za 15. Ku WhatsApp lwa nusu 10 ntandikira ku nyimba za 15. Bano ba muzungu oluyimba luno baluyita batya? Nedda ne musabo wetutuuka munange tuwa consultation esaba ezzungu beganda n'eribeera ddwaliro. Kale tuyige okuwagira emirimu gy'abannaffe. Kale bwe kityo eyo ye performance ya Prince Jopo Kafero nga bali ne Lord Fred Sebata era kikulaze lwatu nti oluyimba era yalukomya mu kkubo nga amaziga gamuyitako. Mu Prince Jopo Kafero ekyamazima bano bali mikwano gye. Okufa kwa Livingstone Kasozi ng'ena balagako emabegaawo nti bo abalala bali bakisuubira obudde bwonna, naye okufa kwa Salongo Hamani Semakula basudde lyali dibu ddene kubanga kyali kikangabwa. Bonna bali balowooza nti bayinza okugumirako Hamani eyali asigaddewo ate munaye Mukama Katonda naye najja amukowoola. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst, ngoberera ku Facebook, ngoberera ku TikTok ne ku YouTube. Then osobola ogenda ku Kadongo Kamu Heritage Center, Kadongo Kamu Heritage Center and Music Hall of Fame. Genda ku web ku Chrome yo oba ku Google ojja kubanga nayo otulaba. Kale mubeere bulungi mwera. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale. Oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna, n'engatto. Tattoo Collections.
tulina ebyokwebikanga amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zai3@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet, ffe tukyasinze okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa. Ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Chikaya College School. Education for development.